banjogera mazima lwaki munoonya? Mukama asse mikono gye ku ggwanga Uganda. Mukama asse mikono gye ku bannayuganda bonna bali mu diaspora. Mukama asse mikono gye ku baana abato abali mu Uganda abayita mu buzibu batandi bali tebayita mu ssaawa zino. Tusaba Mukama otukuumire abantu baffe ab'omugaso. Muno we muli bannaddiini, muno we muli abakulembeze. Ku ntikko ya byonna otukuumire maaso moogi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Otukuumire Robert Kyagulanyi Ssentamu. Otukuumire abannaddiini bonna ne bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka. Era Mukama nkusaba otuyamba oggula obwongo bwa bannayuganda abakyebase nga balowooleza mu ssente obutono okuli ejja okwesiga muwula. Mukama nsaba ozuukuse bannayuganda bonna gye bali bajjukire nti okubonaabona kw'abaana ba Isirayiri kwabalaga ebintu bingi y'ensonga lwaki bagaziya eggwanga lye balirwanirira. Teri nsi eteekaluka ku Isirayiri n'esakisiitinga. Bwekityo bannayuganda bwemuwange kusaba oggula amaaso olumbuye si kizibu. Lumbuye mwogezi nga Musa bwe yali ayogerera abaki abaana ba Isirayiri n'abajja mu Egypti n'abasomosa omugga n'abatuusa mu nsi yammwe ensuubize. Bw'atyo Kyagulanyi n'abantu abo abasobola okuvayo okwogera gwe mulimu gwe bakola tetulina kizibu. Mukama nkusaba otwale obuvunaanyizibwa okuba buli mwana wa Uganda akyalimu empeka emera omuwa obuvumu n'obuvunaanyizibwa okwogera ddembe lyabwe bange eryatula mu ssemateeka okutiisibwatiisibwa okukuba kulaga sayini eziraga nti abatutiisa bakola bikyamu. Bw'oba okola ekituufu kyekyo kutiisatiisa omuntu, bw'oba okola ekikyamu lwakyotta omuntu. Constitution egamba nti ekkooti ya ssemateeka yeyina okusaddawo omuntu okufa so si gwe muntu agamba nti gundi afe. N'olw'ensonga ebikolwa by'okutta abasiraamu mu ggwanga bikome. Basajja ba Katonda baddu ba Allah tebalina kizibu. Olw'okuba nti bo batwala obuvunaanyizibwa okubuulira amazima n'okwogera ekituufu y'ensonga lwaki bafa. Mukama tukusaba otuyambe nga bwewajja abaana ba Isirayiri e Egypt ne basomesa n'obatuusa mu nsi ensuubizi. Tuyambe bannayuganda baggule amaaso bategere nti tuli ku kizibu kye kimu. Abayisirayiri kye bali mu Egypt kye tulimu. Watuleetera sitaani ku nsi kuno ali mu ggwanga erya Uganda era n'abazzukulu omuli n'abaana Muhoozi ge tutta Muhoozi abuuza nti sitaani yaleka